Amanye eddoboozi bamta MCSMX representing straight out SMX media amawulire ge mbaleetedde gannaku amawulire go gannaku gakwata ku muvubuka oba omulenzi mmwe mwenna gwe mumanyi nga street boy oyo muvubuka atera okuba ebifaananyi by'aba celebrity n'abibakwasa nga tewaliiwo condition eri attached naye amawulire ge mbaleetedde olunaku lwaleero gannaku ono omuvubuka mwakamulaba nange emirundi ebiri yafuuka mukwano gwange gye buvuddeko awo abasinga mwasooka tulaba mu clip gye na uploadinga ku YouTube channel yange eno ng'atwalidde Spice Dana ekifaananyi ono omuvubuka yakuba Spice Dana mu lockdown awo nga yakabeera y'amaanyi paka bwe bagireleasingamu emmotoka ne zitandika okutambula omuvubuka ono yaspendinga time ye ng'akuba ekifaananyi kya Spice Dana n'antuukirira n'angamba SMX nandiyagadde Spice Dana mwewere ekifaananyi kineno mu buntu nange kyendakola nenkwatagana ne manager Roger ne twalya Spice Dana ekifaananyi ekyo oyo omuvubuka kwogwo omulundi gwe mwasooka okubeera nga mumulaba ti street boy naye ng'akuba ebifaananyi n'erangi apainting ebifaananyi omulundi ogwokubiri eno story yakamalako na wiiki emu ku YouTube channel yange osobola ogenda n'ogiraba neera omuvubuka y'omu yakubye ekifaananyi kya Lydia Jasmine just recently last week on Friday before elections ne tukwata ekyo ekifaananyi nangamba SMX twandigenze neera nonyambako ne tusisinkana Lydia Jasmine nembeera nga mukwasa ekifaananyi kino pisi yali nene ne tugenda ne tukwasa Lydia Jasmine ekifaananyi ekyo neera story eno kweri naye amawulire ge mbaleetedde olunaku olwaleero nti aga amawulire gannaku oluvannyuma lw'okubeera nti ono omuvubuka watandikidde okubeera nga aninga a living okuva mu mmwe bafani abamulaze support kubanga buli we uploadingayo videos ezo abawe namba y'essimu mubadde mutandise okubeera nga mubookinga nga mukola order ez'enjawulo okubeera mu naye atandika okufunayo akasente ng'asobola okubeera ng'asobola aninga a living mu ekyo ekitono kye kyalina naye bambi bulijjo mami we mulwadde neera ng'akasente ka painting asobola okubeera nga ajjanjabako maama we mpola naye olunaku lwaleero ankubidde akasimu ku makya n'angamba SMX maama wange avudde mu bulamu obw'ensi eno nempulira nga ennaku enkutte nempulira nga sirina kyamaanyi kye nsobola kukola okuggyako neera nga we nabasuubiza ebentera mbakiikirira ku mirundi egy'enjawulo nti ngenda asobola okubakiikirira mwe ba SMX media subscribers okubeera nga ngenda muziikirako mami we omwagalwa naawe kennyini alina ennamba yo n'omulenzi kubanga zenga agisoma ku occasions ez'enjawulo ti osobola omukubira omulenzi ono n'omukubagizaako oba osobodde n'omuwaayo ky'omuwadde kubanga buli akasente kabadde ng'akola mu kusiiga ebifaananyi bino however much tukulaga side y'essanyu ne wabeerayo ne side y'ennaku bambi atobye ne maama we nti maama we amaze akaseera akawalirako nga mulwadde naye okunkubira akasimu olwaliro ku makya in fact naye twamala okumitinga Lydia Jasmine yaŋŋambako kwoluluze lwe nategeera bulijjo mami we mulwadde yaŋŋamba SMX wadde musanga waliwo we namusanga ng'atudde after like one day nga tumaze meeting Lydia Jasmine nga ne story mazo di uploading kubanga nali ngenze mu confirming ne mugamba manyi story gye twakutte ya Lydia Jasmine mazo gikubera nga ngiteekayo ku YouTube channel katusaba abantu bajagale bagirabe bangi osobola okubeera nga ofuna abagenda okukolera order obuukingibwe osobola okufuna akasente nangamba nkimanyi kijja kukola kubanga abantu batandise dde okunkubira ku masimu bampa ku mirimu balinda kulonda ku gwe basobole okubeera nga bakonfaminga naye nangamba naye munange ne mami wange mulwadde nnyo nali musuubiza nti oba just bino ebyelections webigwera tujja sobola okugenda atis tukyalireko ku mami we naye bamutekisobose okubeera nga ku makya g'olunaku olwaleero ankubidde n'antegeeza nga mami we wavudde mu bulamu obw'ensi eno oyo yenna waaka gwe mulaba gwazze ng'akola mpola kyenva nkubira omulanga gwe wenna alina ennamba y'ono omuvubuka bambi osobola omusupportinga n'ekyo kyonna ky'olinayo kubanga bulijjo kyakola afuba kulaba nga ajjanjaba maama we naye bambi maama we amaze n'ava mu bulamu obw'ensi eno ate ng'akola waako omulungi osobola osigala ng'omusupportinga ng'okolayo order y'ekifaananyi kimu oba bibiri kubanga taseera ate gwalina ennamba yo osobola omufubaako nek'omusindikira bambi okubeera ng'omukungubagiza gwalina ennamba yange osobola okuncontactinga nenkusindikira ennamba ye oba ekyo namba kweri kugenda giteekako ndowooza ku screen so that gwewe naasobodde bigenda direct gyali ndowooza kangiteekeko ku screen gwewe naasobodde okubeera ng'osobola omuyamba ono omuvubuka bambi osobola okubeera ng'ekintu kyonna ky'omuyambisizza kigenda direct gyali naye nga amawulire gannaku nnyo eno story ngikoze lwakuba nti kyekyo kyensobola okubeera nga nkola ate bantu bangi ababadde batandise omumutegeera nti mubadde mumutegedde ng'omuvubuka ow'ekisa omuvubuka ali hambo so nga sisobola ku kinene ekintu kuyita nga sibategeezezaako manyi omuntu obikaminga socialite oba ojja maaso g'abantu nganze SMS abantu bambi babeera badimandinga okumanya
what is concerned with your life. Novubuka bumwagadde nnyo mugamba ali hambo ate akola ekintu ekiriyo buli kimu kyakola bambi akikola mu ngeri ennuŋŋamu. So bambi gwe nasobodde kyonna kyosobodde osobola obeera nga omukungu bageza naye nga amawulire ge tulina ga nnaku nnyo mawulire mabi okubeera nga bambi oyo omuvubuka gwe mumanyi nga Kediva, abamu bamumanyi nga Juma, abamu bamumanyi nga Kigozi, bambi afiiriddwako maama we olunaku olwaleero bulijjo gwasifuba okulaba nga ajjanjaba. Katusabe Mukama amugumye na buli kimu kigende bulungi. Manya ndowooza nsigadde nze mu SMX representing straight out SMX Media. I sign out.